Emmanuel Banani ngolo mutuze ku kyalo Kasubi mu district y'Ebuyukwe eyali omukubi w'amatofaali nga kati wetwogerera yafuna endwadde ezimubala embirizi. Nsiiba bubi era nsula bubi nga seebase era nnumizibwa nnyo. Banani ategeeza nti yatandika mpola okuwulira obulumi olwo bwe yalaba kisusse kwe kuddukira mu ddwaliro ery'Erugazi okulaba ng'azuula ekituufu. Kyampaliriza ogenda mu ddwaliro naye nga obuyambi bwennyini obusobola okuba nga ntuuka ku gundi ewona nga bosi bukola ki sibulina. Ono kati alajjandde bazira kisa okulaba nga bamudduukira n'obuyambi bw'ensimbi asobole okufuna obujjanjabi ataase obulamu bwe. Nkubira omulanga buli ssekinnoomu buli muyambi yenna waba kitongole oba ki bannyambe naye mbeera ki mbeera mbi. Yeetaaga even now we should be on treatment, serious treatment. Abamu ku bantu bawangaanawo mu kitundu kino nga bakulembeddwamu kansala Kasirye Mustafa balomboza embeera gye bayitamu okulaba nga bamujjanjaba. Tugezezzaako ekisoboka tetulaba nga tulwanirira omutuuze waffe kulaba nga tumujjanjaba naye embeera etuuse nga tulamu ne Musawo Juma nga etabukidde. Mulanga nga nze n'abakyala w'ekitundu bannange we tukomye we wano naye tusaba emikono egisinga okuba n'obuyambi gituyambe. Mukasa Maviri Museyeye ku lwa Bukedde TV.